Bannakibiina ki NRM mu disitulikiti y'e Mityana bayisizza ebivvulu nga batongoza kakuyege waabwe ow'okuwenja obuwagizi bw'abeesimbyewo mu kalulu ka bonna akajja 2026. Bano nga bakulembeddwamu minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba era nga yakwatidde ekibiina Bendera ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno basisinkanye ku kitebe ky'eggombolola y'ekikandwa bwe basinzidde okumatiza bannamityana okuyimirira emabega waabwe mu kalulu akajja. Ye pate erina omulamwa kubanga erina manifesto. NRM ye pate ey'ensonga kubanga bye mwagala nga bannakikandwa oba bannamityana North NRM obusobozi ebulina okubibatuusaako. Bano basoose kwanjulira abantu bannakibiina abaweebwa Bendera n'oluvannyuma ne batandika okubakuyega lwaki bateekeddwa okuwagira NRM. Twagala kumakya mu ttuntu n'ekiro, toyagalako bitundutundu, mutwagale ku makya mu ttuntu n'ekiro. Basaba munywerere ku nsonga kubanga Yoweri namwe mwetaaga kuba bulungi. Omugagga Yoweri yalina ebirungi bye mwetaaga, namwe mwetaaga kubeerawo oba kubalabawo. Omugagga Yoweri naffe tusobola okubalabawo. Abamu ku bakwatidde NRM Bendera kuliko Kibedi Nseegumire omubaka wa Mityana North ategeezezza abalonzi byasobodde okubakolera ebbanga lyamaze mu bukulembeze era n'asaba okumwongera omukisa asobole okuggusa ebitannaggwa. Nti omulundi guno bwe tugenda okuddamu nate tugenda kuteeka essira okulaba nga amasannyalaze mu bitundu ebisinga ebyenjawulo ebitalina amasannyalaze nga bifuna amaki amasannyalaze. Mu kugatta amaanyi baweze okukola ekisoboka okulaba nga tebawamwaganya bibiina birala buwanguzi mu kitundu kino. Eno Mityana sijjirikiti nti buli mbwefudde bagikola ki gisuulako mbabuulira mulina okwebeereramu. Namwe ab'opposition gye muli tugenda bakuyega kubanga ensonga Yoweri gye muli bya bulimba tebiri kantu ebisina biri eno waffe. Ate mu disitulikiti y'e Kassanda bannakibiina kino basisinkanye okusala entotto butya bwe bayinza okukwatagana okulaba nga bawanguza buli abakwatidde Bendera ku mitendera gyonna. Kino kiddiridde bannakibiina kino okufuna obutakkaanya ku gwe balina okuwagira ku kifo ky'omubaka owa Paalamenti abamu bwe baasalawo okuwagira Haji Abdul Bisaso ng'ono yakwatidde ekibiina Bendera ate abalala okuwagira Elijah Mubiru eyavuganya mu kamyufu ne bitamutambulira bulungi. Wakwataka n'obululu n'aganira kaadi bulala n'ajja independent ne bulonda akalulu ka NRM era kati bali mu twabulamu naye tubere bumu tubajje omuntu omwe yafuna kaadi ntumuwagira ng'abantu ba NRM. Ine enjawukana mu bibiina naddala mu kibiina wakati w'abo abeesimbyewo bonna baana Madala Nakalaama bonna bana NRM tulina gwokuusa maaso tulina gwoleka mitala w'amayanja. Okusinziira ku Ttembo Nnyombi eyakulembeddemu ensisinkano eno bakizudde nti obutakkaanya buno bwandiwa omwaganya ababavuganya okubawangula singa tebugonjoolwa. Kweyawulayawulamu tekutuyamba. Tukwate ekisooka tuwagire Yoweri Kaguta Museveni. Ekyokubiri tuwagire ababaka baffe aba Paalamenti abawagira Yoweri Kaguta Museveni. Ekyennaku nti gye biggweredde nga bano balemaganya okukkaanya era ne basaba bannakibiina buli omu okuwagira gw'ayagala ku kifo kino. Ne tugamba nti kale bwe mba mwenna muwagira Museveni buli omu asooka asigale gy'ali twebuuze ku bakulu tulabe ki kye banaasalawo kubanga bonna baana baffe ba NRM kati eriya yavuganya mu NRM naye tewaliwo mu Kassanda South ataategeera byava mu kulonda okwaliwo okwali mu kamyufu. Wabula bano bakkaanyizza ku bifo ebirala okuwagira abo bokka abaweebwa Bendera y'ekibiina. Tukkiriziganya ku ka Museveni, tukkiriziganya ku k'omubaka omukyala Rebecca, tukkiriziganya ku kwa district chairman Drake Sembusi, naye abantu beeyawuddemu ku kalulu ka Bisaso ku kalulu ka Elijah Mubiru. Bannakibiina be twogeddeko nabo basiimye nnyo enteekateeka ez'okubatabaganya era ne bawera okutuusa ekibiina kyabwe ku buwanguzi. Enteekateeka ne gatuyamba nnyo okuzza emitima gy'abanna NRM naddala abo abali baggwamu essuubi. Olwensonga tulowooza nti abantu abakulu nga bano bwe batusuulirira ekibiina kiba kiggwawo. Enteekateeka eno ekibiina ekizza bukya nga NRM yali yasasika olukontinuuti yali etwala waabwe.